Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo ebitundu by'eggwanga enkuba mwe yatonnye era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Buduuda yabadde wezeza milimita za 25, Kasese milimita 2.2, Entebbe milimita 1.7 so nga ate yo mu Kabaale zaweze milimita 1. Embeera n'eno yavudde ku mpewo okuva ku nnyanja Nalubaale okusaasaanira ebitundu by'eggwanga ebitali bimu ekireesewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandagirize bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okeera okwaka. Olw'eggulo tusuubira embeera y'emu era nga tusuubira nti nno omusana gujja kwememula nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29, omwo nga mutwalidde n'ekibuga Kampala. Olwo yo mu bitundu ebyo eby'Ekabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe mu Dubai ne Nairobi tusuubirayo omusana okwaka. So nga ate yo mu London tusuubirayo enkuba okutonnya nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 13. Gwe munnaffe omulabi waffe omulungi tukutegeeza nti enkuba etonnya etuyamba buyambi kuteekateeka nnimiro zaffe, naye ekiseera ekituufu bwe kinaaba kituuse tujja kubeera nga tukutegeeza. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Michael.